Byegali bizze kati mu myaka nga 5 ekinene. Ederi mu 90s tewali nga gaali buli omu yali nga kyali wa munne empalana tewali nga munnaku ezo n'entalo ezajjira Bobi Wine Bebe Cool Chameleone era tebali na gaali n'ennaku zino gaali etandise waliwo gyempulire ya Kawempe mbuyo eba ya Mudra mbuyo tezanya eyo tezanyirako ddala waliwo oli omuvubuka afa kuba rapu yani Mark the Urban atembo yoye tesagira konere teje akira fiki Gaza yasinye nene nnyo paraso wanga na yali ne gaali kati Kamili mbo ate neye nayo zibu nnyo kati enengo ni Gravity na yali ne gaali Gravity ne gaali y'abantu nga 10 kwa buli omu ali ne gaali ndoza ne fefa alina so ndoza kati bukuba obuyimba noba munamanya agamala ngokola eggaali ebirenge kugoberera goragadi wali omulabye ko n'eggaali ategenda bongerako because abantu bonna ola abantu ngoli mukulembeze bakule mufuga bonna in totality bobera n'abavubuka nga 15 era ofunamu ababiri basatu abakola ki abatawuliriza mateeka bone bamenya kyugabo kumenya amateeka buli ali ku gaali bwamenya etteeka kiddira gwe bosi wa gaali eyo bagamba abantu bagundi bebakoze kino gwenga gwe Jenkins music omulabo otya kino ekitundu kye twakamutambula tewali nziremo mbuze nyimbe mpya sizimanyi enyimbo zwakuno ziganya okukola buli afulumiza oluyimba lukubye kasenge empoze kati enkudi yesinga okubeyama nali naliro pazo ku Sande nangamba enkudi kyemukoledde alamuza kalina ntebe nate bwe yali ayimba ziri gundi mugende musome mukoleki nga enjala emuluma so kati music ye aserebi walina okubaawo ekikolebwa abantu bati bakola music bali mu nkiiko bali mu kuzimba structures mu kifo ky'okukola music ku federation umutundwe obudde babumalira awo mu studio tebakyagenda so music agaana wakera kwacha nakubuza nagamba sofa mu buno budde twakatambulako ku mwaka muwe ennyimba 5 zola batisi yazikoze nze nkudi number 1 nkudi number 2 nkudi number 3 nkudi paka number 5 lwaki music oli eyali owamagezi takyakola ndoza abantu babakoye abantu ezo bakoye okuba nti music tukuba kyeki ante bakyatula wansi creating ebintu from scratch kyovola ndi kati ekintu kiba kiriko special ata ng'enkudi atugende n'ekyo kaali kuzegala yagala banana nga bagenda n'ekyo naye bw'otandika okuyimba ekintu ekirungi naye nga kyefaananiza nga kyewajja Nigeria katugambe kiri nga kyewajja ewa Oliver Ngoma abantu gabaga yo music twamuwulira dda censoring of music UNCC mukola ki nyimba zino zimu zaleete zikyakubira ddala ku mainstream media TikTok bwe promoting eno ne baluwulira selector wa radio tafuddeyo gandi tezijja genda nga lugenda ku mainstream kati oli akuba ennyimba eziri siasa kanenfaaki naye kankube ekyo bwekityo jam session sigigendanga mukuba ebangamba ku list gy'abatalina genda eyo kwendi batwala list yani oba ni number 3 oba number 4 ato kasiku ye number 1 tabutalina okujja wano naye okuwaza kinalimanyi jam session kitegeeza kujja ne mukuba ekintu si ne mukola band session jam session ne band session byanjawulo bagere mu studio omuyimbi atonde atembira abakonze bali muguni mu federation bali mu umma bali bintu ebyenjawulo olina okgenda ng'omuyimbi omuli mu kubeera mu studio creating a music that is your job si creating bintu byanjawulo bira byonna oba ozima mayumba go it is okay twagala music that's why ennaku zino ofuna omuyimbi nomuga nti music alida nanga nti gozimbidde kalina nomuga music aluwa nti emotoka gyenvuga ogimanye tetuli ku motoka tetuli ku mayumba tuli ku music